Kirikita baganda bange, oh yeah, bino mwabitegedde anti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wa Uganda eyalondebwa Commander in Chief of Armed Forces ow'ekkumi mu ggwanga lya Uganda agudde Ebitibwa, agudde mu byakabi. Wowulirira bino ng'aba Alliance of Democracies Copenhagen Democracy Summit bamuyise ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka 16 omwezi gwa kutaano gwe tugendamu omwaka 2023. Obubaka bugamba bwe buti obuyita President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti Bobi Wine omukulembeze wa National Unity Platform era omukulembeze w'eggwanga Uganda wamu ne People Power Movement ayitibwa aba CDS 2023. CDS kitegeeza Copenhagen Democracy Summit 2023 okumwetabamu nga omulwanirizi wa demokrasiya, omulwanirizi w'enfuga ey'amateeka ku lukalu lwa Africa, Europe, Asia, worldwide, ng'ayita mu nnyimba, ayita mu kuyimba. N'olwekyo invitation yamutuuseeko dda President w'eggwanga Uganda nti bamusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekyawaggulu nga ye President wa National Unity Platform, People Power Movement wamu n'eggwanga Uganda aba Copenhagen Democracy Summit eneetuula nga 15 paka 16 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Beesunga nnyo ebigambo bye, beesunga nnyo obuyimba. Bamusaba agende abayimbiremu mu summit eno, agende ayogere mu summit eno engeri okuyimba gye gusobola okukomyawo demokrasi oba okuteekawo demokrasiya, enfuga etambulira ku mateeka mu Africa. Era nakyo ekirina okukolebwa okuggyawo bannakyemalira, okuggyawo abo abeeyagaliza bokka abatemu abali mu Africa, naye okubabuulira byayiseemu physically olugendo lw'okuvuganya nakyemalira Museveni mu Uganda ne Africa lufaanana lutya, biki by'osiŋŋaana era olina bivuunuka otya. Bano nno bazungu be baategeka omukolo gwabwe guno eri Copenhagen Democracy Summit. Baagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda abasomese engeri gy'akikolamu obuvumo obwo abuggyawa era abufuna atya obulwanyisa nakyemalira dictator omutemu Ssaabatemu, ng'ayita mu kuyimba ne mu kwogera. Byombi babimusabye agenda abibakolere kubanga nti babimiisinga. Babadde bamulaba bulabi wano ku Tovas, nga bamulaba bulabi eyo gye mubeera, naye nga beebuuza omulenzi ono abikola atya, omusajja ono abizannya atya, omusajja ono obuvumo bw'abuggyawa. Kati bamusabye agende physically, officially n'ebbaluwa emuweereddwa eno gy'olaba, agende nga 15 16 omwezi ogwokutaano ogujja omwaka 2023 abyogere ate abiyimbe. Naffe tweyama nti tujja bikutuusaako, gwe beera wano obirindirire kuba ffe tubisunye obadde tunnaba kubimanya, naye ne tubifunako ne tugamba tubibasunireko mubimanye mwetegeke nga 15 ne 16 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kubeera Copenhagen mu lukuŋŋaana oba summit ya demokrasiya eyo gy'ayitiddwa, ate ng'alina okubeerayo mwagala temwagala. Kati nno mumulindirire muwulire ng'abyogera.
Bino ajja kubamaliriza emirimu emitongole gy'aliko mu ggwanga lya America. Mubeera mu kutya kwonna byonna ajja bizannya kuba ye mukulembeze w'eggwanga gwe twalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nze nno ntwala okusiima kwange n'okwebaza kwange eri aba Copenhagen Democracy Summit okubanga balondomye eggwanga Kyagulanyi Robert Bobi Wine nga yasinga bonna era nga ye mutuufu okubyogerako era n'okubiyimba kuba ye agatta kyonna omulundi bayita omukulembeze gwe munadda birindirire ojja kuba obifuna direct straight wano ku Tovasi. Ndowooza byonna mbyogedde. Gwe mulimo ogwange gwa kubategeeza oyo azibuwalirwa okusoma n'oyo azibuwalirwa okutunula ku biwandiiko n'ebifaananyi. Era mbigambo nga bino n'osobola okubimanya n'osobola okubitegeera ne bikwanguyira nti ne bw'oba oli wala olina akazannya otegeera ki ekigenda mu maaso, kiba kitegeeza ono alabye n'awulira gwe n'owulira nga tolabye, mwenna ne mutegeera era ne mufuna. Lwaki sibasiibula wendi tujja kuba tubibawa. Pulezidenti Kyagulanyi yoga era webala otuweesezza ekitiibwa. Gwe wooli tubaakaatira ekitiibwa bajoogerako lwakuba ggwe Mukama yeebale eyakutuwa.